Abaddukanya omuzannyo gwa badminton mu ggwanga bakubiddwa enkata aba Mandela Group of Companies n'ebikopo 30 nga bino bigenda kuweebwa abawanguzi b'empaka za Africa eza Senior Badminton Championship ez'okuggyibwako akawuwo ng'ennaku z'omwezi 21 okutuusa ng'ennaku z'omwezi 28 omwezi guno. Uganda yakukyaza amawanga Africa 16 nga muno mwe muli n'agasinga okuzannya omuzannyo guno mu Africa okuli Nigeria ne Misiri abakiikira Africa mu mpaka za Olympics ezakakomekerezebwa mu kibuga Tokyo ekya Japan. Annette Nakamya ngono ye President wa Uganda Badminton Association asiimye abavujjiriza ababakwasirizaako era n'aweeranga ttiimu ya Uganda bwegenda okukola ekimala kuteekawo okuvuganya mu mpaka zino. Tufunye ba sponsors abatukwatiddeko. Sponsor asoose ng'olwaleero bwe mulabye ye Mandela Group of Companies abakkiriza otuwa ebikopo ebyo byonna nga bwe mbirabye bisukka mu 3 okuba nti bijja kuweebwa abazannyi. Ensi zijja kufuna n'abazannyi bajja kufuna individually ate nga bajja kufunirako emidaali. Ku lwa Mandela Group of Companies, Herbert Bashasha agamba nti ekigendererwa kyabwe kwe kulaakulanya ebyemizannyo wano mu ggwanga era yeeyamye nga bwe bagenda okwongera okuvujjirira badminton. Twagala ennyo nga City Tyres okulaba nti omuzannyo gwa badminton mu ggwanga gukulaakulana, buli omu asobole okuguzannya mu ggwanga lyonna, mu masomero, awaka, so that tukulaakulane nagwo gutuuke ku mizannyo emikulu nga bw'olaba omupiira ogw'ebigere. Twogeddeko ne bakapiteni ba ttiimu za Uganda okuli Gladys Mbabazi ne Brian Kasirye ne bagamba nti empaka zino zaakubayamba okuŋŋaanya obubonero obunaabayisaawo okuyitamu okuzannya mu mpaka za Commonwealth Games nga zino zigenda kubeerawo omwaka ogujja. Mweyo care gye batuwa n'engeri bwe batuyisaamu as the Uganda Badminton Association batusubiramu okuba nti no in this tournament tujja making sure tutuuka ku final ate n'ekirala emidaali n'ebikopo byonna nga mubirabye wano tujja beera nga ba players tubirwanira bisigale waka. So nsuubira tugenda kufuna ekirungi mu eno tournament, at least tubeereko eri waggulu ku podium nga tufunyeyo ekintu. Confederation of Africa Badminton Association yalonda Uganda okutegeka empaka zino oluvannyuma lwa South Africa eyalina okutegeka okugoyebwa ennyo ekirwadde kya COVID-19 era nga zaasembayo okuzannyibwa mu 2019 mu Fort Hurkat, Nigeria.